ensi yonna egolokoka. Kituufu. Kati gwe kuba akafaananyi Esther n'akeera ku macyanga mwana mulekwa alina anko we ate ali mu nsi etaliiye n'akeera n'afuuka n'abakyala. So waliwo obunafu obwo nga tolina na bwogerero wooli tolina nayinza kuyamba kutuusa abantu ennaku zino ba connections omanyani naye waliwo wootuuka n'otuna n'ogamba naye kati wano wembeera ani gwe mmanyi ani ayinza okunyamba okutuuka wano wenjagala okutuuka ani kati waliwo obunafu obwo ng'ayina amaanyi yoyo ayina connection yokka era nga bwe bagamba waliwo omuntu nze waliwo abantu bensanga ng'ayimiridde avuma omusirikale owa traffic ava mu mmotoka n'avuma omusirikale. Ekibuzo kyange kiri nti ani amuli emabega amaanyi agajjawa? Ayina amaanyi agatalabwa gayogereramu. Kati gwamulaba osobola olaba yekka. Nja kugereza nti Dawudi bwe yayimirira mu maaso ga Goliath buli muntu balaba akalenzi akato nga katini baganda be bonna abaali kuva ku taata